Mr. Ibo Nigeria azanya filimu owetutumu Atufuddeko ku maaso enchaya olwaleero ne molega famala nkuleetedde Salvador ne mukyala we nga abantu tebabali bulungi ku social media ne health ya Catherine Kusaasira oba bambi obulamu bwe buli matiga kasubire nti mwasize bulungi bamikwano era nga olunaku olwaleero olwa Sunday lwebatambulidde bulungi ene Uganda tusokedde mu kakuba naye nga weather simbi ekiri akakuba katunyereddemu naye nga tuli bulungi era ate nabakusubscribinga kulikinga nakutapinga ku notification button kusaba mukwano okikoleko kati tuleke tuyongerayo n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Mr. Ibo ononga tuzanyirako filimu emu gye bali bayita Mr. Ibo n'azanya ne Mr. Ibo and Son. Filimu ze bambi zaali z'amaanyi nnyo ng'ate era n'okuzanya ne Akian Popo ngamba aba Nigeria ba actors abali draft abampi. Bambi Mr. Ibo ekisika y'okuzanya filimu yagirimu nnyo mu nga 2005, 2004 okutuuka nga 2015. From 2015 yatandika okubattlinga illness ey'amaanyi era nga azze agenda mu malwaliro. Yagamba nti mu 2015 bampoisoninga we yagendako okukyalira famire ye eri mu kyalo agamba nti bampoisoninga era nga famire ya Mr. Ibo yo abantu bazze bafa bambi obulwadde ngamba nga bafa obutwa ng'omuntu bamuwa obutwa n'amala n'afa nga yaluzinga bazadde be lwa poison n'aluzinga baganda be era nga butwa era oba kyekyamusse nze naawe naye nga bambi azze alwanisa obulwadde ensonda eziwera. 2015 bamuhospitalizing for like 2 weeks. 2019 bamuzayo mu ddwaliro mu 2019 era yali alwadde ng'agamba nti alina gy'agenda ku event emu ey'okwatendinga ne bamukidnappinga ne bamunywesa obutwa forcefully baabumukako obutwa n'agamba nti n'olubuto lwe lwagejja lw'obwo obutwa bamuwa eddagala n'awonaawonamu naye bagamba nti obutwa tebukuva mu mubiri nti buweddemu era waliwo obusigalamu. 2020 najja n'alwala ekirwadde kya kidney ne bamutwala mu ddwaliro erimu e Nigeria ne bamuhospitalizinga n'avaayo n'awona n'azanyeko kawa bufirimu kale okuva health bwetandika okugetinga down ne filimu n'areducingamuko kubanga yali always out and in of hospital naye nga ono omwami gwe njogerako omugenzi Mr. Ibo abadde aweza filimu bibiri era nga abadde video vixen nga featuringa mu buyimba olwakayimba ke featuringa muko aka Peace Square bambi abadde muntu wa entertainment generally. So 2 years back Mr. Ibo yarwala ne bagamba nti alina mu diabetes era bambi okugulu kwe ali last year bayagala okutema n'avaayo n'asaba obuyambi ne mwalo gwe bayita Jasmine Okafor napostinga ku social media handles ze ng'agamba abantu babayambe bapostingako ne bank account yaabwe ng'agamba nti ye bambi yeremeredde eddagala lya bbeeyi sente zimuweddeko ate nga n'eddwaliro lyabagamba nti obulwadde Mr. Ibo bwa battlinga bw'amaanyi nti kiba nabbeta bamufulumyeko eggwanga oba sekyo we biba biganye bagenda mutemako amagulu ge. Mr. Ibo yavaayo era nga bambi akaabira ku social media n'agamba nti bannange we banaatemako okugulu n'asigalawo ntya n'akola ntya musajja wattu era okugulu bakutemako okugulu kumu n'asigaza okulala naye ng'era munnange mukama bw'atyo bwageze. Mr. Ibo n'atufaako ng'alina emyaka 63 era tusaba mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tugenda musubwa nnyo ffe abalabi b'ebi Nigeria kubanga abadde entertainer w'amaanyi era nga filimu bw'etandika n'olaba nga Mr. Ibo ali among the actors ng'omanyirawo nti eyo yakusesa mpaka. Amawulire gaffe amalala kuleetedde omukyala ono Catherine Kusaasira ng'ono
ono Catherine Kusasira yaliko mu campaign za Museveni eziwedde era ng'abantu bangi bamukyawa Rachel. Catherine Kusasira bamuwako n'owa presidential advisor ne bamuwa emmotoka zino zimpenkoni n'amala n'afunamu obuzibu bw'oba yali yafunye looni emmotoka nga tetakyasobola gisustaininga n'akiputinga up on sale n'amala n'agula ka washing bay kali eno entebe bakayita the boss ladies washing bay kali kumpi ne State House it's a washing bay and bar. Ya Catherine Kusasira ne bama batwage moto ennyumba ye nga banka yagala gitwala bingi no Museveni yavayo n'agamba awo ye muwala wange alina ssente mumanyi nenga bambi naye ebintu bwe bibadde awo up and down yali mu kibiina kye bayita Eagles Production emala neefunamu obutakanya Geoffrey Lutaya ne mukyala we Irene Namatov ne bakola ekibiina ekyabwe kye bayita the New Eagles ne bakola Cream Production kwegamba ebintu ebibaddewo ebityo Catherine Kusasira ono bambi amawulire ge muyinako mawulire si malungi nga Catherine Kusasira yafulumya eggwanga weeks 2 emabega naye nga olunaku olw'ejjo lwe yafulumizza post ng'agamba nti abantu bongera omusabira kubanga agenze ku surgery omutima gwe gujjudde amasavu era ng'agenda kubeera ne surgery soon. Mumanyi ebintu bya surgery munnange tebiba byangu ofuluma olumulamu olumu bambi Mukama agera bibye so twongera okumusabira bambi omukyala ono Mukama amuwe okuwonywa era awonere ddala bambi akomewo akube omuziki kwe kubanga ffe ng'eggwanga tukyamwetaaga naye nga mawulire si malungi agenda kuhavinga heart surgery byebyo bya Catherine Kusasira bambi akuludde olulala wano Salvador ne mukyala we Daphne Salvador mumanyi bulungi agwa ku side ya NRM he's always fighting akola nnyo posts nga abaputinga down so onako Rejo akoze post n'agamba nti like Museveni said by 2026 Uganda won't have an opposition ng'agamba nti nga Museveni bwe yagamba nti mu 2026 Uganda ejja kubeera terina opposition ngamba opposition as political parties ezitali za NRM okuli FDC UPC DP ezo political parties ng'agamba nti tezijja kuba kubanga barwanagana nnyo mumanyi of late wabadde waliwo okusika omuguwa between only spokesperson wa opposition Honorable Mpunga ne Bobi Wine bingi yali enguzi bamwa $5,000,000 ate yawozaye ne Anita Mong bakwataganya okumala ebbanga so ezo $5,000,000 simanya zabadde zayita mu mateeka ebibadde bingi buzayita mu mateeka si nguzi ebibadde bingi bambi naye nga yisa kyakwatagana ne Bobi Wine era nekweyo post bagimujjako so Salvador yavuddeyo ng'abasekerera kakwenzi n'avaayo n'aripostinga n'agamba Salvador oyinza otyo okugamba nti Uganda terina opposition ate mukyalo ng'ali